Webale kulwana nga dadi, webale kulwana n'owangula, webale kulwana nga nsalo, webale kulwana n'owangula. Okubiro yazirwana ate n'aziwangula. Yes, Lord. Oba okuba kubira ddala zinoge. Hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Tazirwana? Siwulira tazirwana? Oyinayo akatalotalo konna akakotiisatiisa? Kkiriza nkulagirira azisobola, bamuyita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Amiina. Ate olaba alwana ezange, ezizo zinaamulema zitya? Abaayi Mukama yebazibwe nnyo. Oli mulamu linnya lya Yesu? Okyali mulokole? Oba watidde dda? Kati ate oba nze sinnatya, ate gwe otya biki? Yesu afuga, alina amaanyi, ali waggulu w'embeera zonna mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale oba n'otula wansi, tula wansi. Twasomye olunyiriri mu kitabo kya Yobu essula 5 lunyiriri lwa 12. Mwana wange walutulaze dda? Wulira Bayibuli bw'egamba mu Luzungu. He frustrates the devices of the crafty. So that their hands cannot carry out their plans. That is the God we serve. Oyo gwe tukola tutya? Gwe wakkiriza oyo. Oyo gw'olina. Oyo gwe wasembeza. Tagambyeko nti tebaligerengetanya. Talina kyogera nti tebaligerengetanya. Era gwe alowooza nti bagenda kutegerengetanya olimba. Naawe alowooza nti bulina kukagenda kubeera kaserengeto. Va mu bulokole obudde nga bukyali. Tojja busobola. Genda osiramuke. Naye ate maama nga nayo bizibu. Kama yebazibwe. Gwe alowooza nti buli kaseera kagenda kuba kaserengeto. Walokoka manya kufuna mirembe. Manya tebali kwogerako. Manya tebali kunyega. Manya tebali yonona linnya lyo. Manya tolifuna akulwanyisa. Gwe osaaga. Bayibuli gy'olina mpozi gy'otasomanga. Yo Bayibuli eri clear ekugambye. He frustrates the devices of the crafty. Yasuubiza busuubiza. Kutta nkwe z'abagerengetanya. Naye tayagambako nti tebali baawo. Bajja kola ki? Ne gy'okolera bajja kubaayo. Ne gy'osula bajja kubaayo. Ne mu kika ky'ewammwe bajja kubaayo. Setaani ng'atandise okusindika omwoyo gw'okugerengetanya n'omwana wa nnyoko gwe wayonka naye. Bwe walita n'alikwata bw'aba yaguddeko ekyoyo ky'okugerengetanya asobola okugerengetanya. Ye si mwe tutambulira. Tebaagambako nti okugerengetanya tekuubengawo. Wabula Katonda affe ye mwesigwa yasuubiza atya nti ye alina obusobozi. Alina ki? Alina obusobozi obukola butya? Kati bambi abatalina Bayibuli tebalina ne basoma. Kale mugira musoma wali. Akola atya? Atta enkwe z'abagerengetanya. Ne batatuukiriza emikono gyabwe bye gitandise. Awo we wali lemede wokka. Awo wali okubikkulirwa. Awo we wali ekisa. Banaagerengetanyanga, banaapanganga, ne Mukama n'apangulula. Banaakolanga batya? Gwe togenda kubamalayo, togenda kubamanya, tomanyina gye basula, tomanyina gye babeera, tomanyina gye bapangira, tomanyina gye batetenkanyiza. Nje weetaaga kiri kimu, tomala budde genda nga weebuuza, onegolooza ani antetenkanya oba ndi anjiya. Gwe wulidde banjogerako ekisayidi eri, anigola byantunuulidde obubi. Abo tojja bamalayo kubanga bangi. Kwe oba okola weekwata oli apangulula, batetenkanye nga bw'apangulula. Wangi? Kubanga n'ebikuyiya ebimu si bantu, Setaani yennyini. Ebimu ebikuyiya mizimu, daimoni, yalinnya abantu abakozesa ebintu. Omuntu amala kikola n'agamba, "Ni kakati ate oba ekyo nkoze kyaki. Nange sitegedde kinninye ku mutwe."
ningiza okumaliza nga nkoze ntya nga nkikoze ngakikoze nga nategeererwa kyakikoze naye ngakikoze. Kati abaana b'abantu nobatunulira nobanoonya oyagala okubamanya bonna ogenda bamanya paka ddi. Noonya Mukama gwoba onoonya. Bayibuli gandi munoonye Mukama nga bwakyanzika okukola atya. Katonda gwoba onoonya bw'onoobeera ne Katonda ogenda kubeera safe. Ngambye mu biwawaatiro bya Katonda tuba safe. Mu kisiikirize ky'omuyinza w'ebintu byonna tuba safe. Weekwate Katonda, semberera Katonda, funa Katonda, manya Katonda, tegeera Katonda. Bw'obanga wooli waliwo Katonda ng'otambula ne Katonda ng'obeera we wali Katonda tewali kigenda kukuyinza mu linnya erya Yesu. Bayibuli egamba etya nti Katonda bw'abeera ku ludda lwaffe olwo omulabe waffe y'ani? Simple. I love the Bible. I love it because it has all the solutions. Tena gambako nti omulabe taliyo yali bwana bangayo togenda bamalayo ne bolowooza nti bajja kutuuka ekiseera baffe bwe balifa bajja kuleka obugina. Envunza bwefa erekawo obugina. Setaani yennyini akozesa abantu tafanga mulamu. Emizimu tegifanga guva mu ono ne guyingira mu ono. Kyovula nze obudde bwange nagaana obuspendinga ku bantu saagala kuwesitinga time yange ku muntu. Men will never be my enemy. Why? They are just used. Bantu bali nabo kintu kibayingira buyingisi. Eyatta Yesu ayalyamu Yesu olukwe yali muntu bamuyita ngani? Si kyabawulira bamuyita ngani? Naye goloza yali yeka musajja watu. Goloza yali yakikola akyagala. Yegwe tomulaba nga yeetuga oluvannyuma. Lwaki yeetuga? Naye kyamubuukako. Dayimoni bwe yamulinnya bweti n'akola byakoze atunze Yesu amuliddemu ssente. Yesu agezezaako omulabula amuga n'ebintu kibyokola wali wanagenda okundyamu olukwe ate otudde wano tulya naawe nga tali mu kategeera. Yesu n'akola ekyo nekisoboka omulabula. Yuda teyalabuka. N'agamba bannaye waliwo ono gwe ngenda okukoleza ekitole. Ye yalidde ssente z'abasajja. Bantu bava dda nga balya ssente z'abasajja. Ye yalidde ssente z'abasajja naye ali wano. Naye nze mu ngeri y'omulabula mukaweefu beewange w'omulabula ngenda mukoleza ekitole. Abantu bali 12. Yesu n'alondamu gwe n'akukoleza ekitole. Era gwe n'osigala ng'okirya oli musiru wa nnamba mmeka? Lwaki tofukamirawo ne weenenya? Yakirya buli obwongo tebwakola. Yagamba bugende banemunda byendoza bwennyina favor. Mu bantu bonna bali wano. Nze gwe bakoleza ekitole. Eyo favor. Nga kaku kitole ng'akirya. Bayibuli egamba nti olwali okirya bw'ati Setaani n'amuyingiramu. Yamwesonseka bwesonsesa ati n'amugwera mu magulu n'emikono ne mu mutwe. Kati ye nabanga takyategeera. Era olwava yavaawo ng'alinga omwokyeko omuliro. Anoonya basajja gye bali bamwongere balansi we. Bw'olaba baga nti akanaafa tekawuliza ng'ombe. N'ekitole ne bwe yakirya teyategeera. Yavaawo ng'atabuse butabuse. Abantu abamaliridde okuweereza Setaani ne bwe wabaawo ekimulabula talabuka. Ne bwajja mu service geno ne babulirayo enjiri ng'emutaasa ng'emutegulula ekikemo emutegulula kyameggana nakyo ekintu ali mu kumeggana nakyo bu WhatsApp abulina bu message abulina obumutwala okwenda akawungezi ne babulira enjiri nti Oluganda va ku bwenzi ayongera kukongerayo ka message naga ndio asaaga ibyalike enjiri njajiwulira nga kimaze kuggwa mala kiggusa tatoola naye nga amazima gali nti Katonda atulabula buli lunaku n'akulabula ku kyogenda kunogaana bugaana. Omwoyo omutukuvu atulabula. Yuda baamulabula tokikola. Naga nti ekyo osaaga mmala kufuna balansi wange. Era yafuluma kiro yalinda buki n'agenda n'ajjayo ssente z'abasajja. Abasajja nabo talya ssente zaabwe n'ogenda. Bw'omala ozirya bakozesa buli kye baagala. Wangi? Abasajja abamu bw'omala okulya ssente zaabwe bakozesa buli kye baagala. Aga njagala oyogere bwoti kati njagala okola oti kati njagala ogambe bwoti kati ojja gattako kino nga tolina choice kuba walidde ssente ze. Naye Yuda bw'atyo bamugamba nti ozirya nti omaze zifuna nti kino kye twagala tugenda naawe omutulage kubanga atambula n'abasajja 14 gwe wa 12 11 basigadde eri ate bonna baakuza enviiri mpanvu bonna bambala makanzu bamufaanana bamukoppa kati twagala kukwatamu batulumaawo ate nga twakuwadde ssente.
gwoyina omukola ki gwoyina omutulaga mumutwawulire mwera bw'otuuka wali mugwe mu kifuba omukiisinge with a holy kiss munywegere feke kabonero ketujja okutegererako nti yeye Yuda n'amalira nga sente z'abasajja zimutwala kaguddeyo takyalina kyakkola buli kye bamulagira okukola kyakola era okukkakkana n'atuuka wali n'agwa Yesu mu kifuba obanga toza nti mukwano gwe gubali obubi naye obwedde obadde ludda wa ekiro kimazeewa tubadde wano nga tusaba obadde wa waliwo abantu abakwewunyisa wa gye babadde nonga naye bwe tubadde nga tusaba gwe obadde nga wa baliga essome ne basaba taliiwo kati ayabudde n'abasajja bajja bakutte ettooki balina emimuli kwali ate yakulembedde era olwatuuka awo sente nga zimukozesa dayimoni yamulinnye edda yesu kwagala nnyo Yesu namugana naye Yuda kiki ekyakulinnye ku mutwe omwana w'omuntu omuliira mu ddala olukwenga n'omunywegera omunywegera bayibuli tetubulira na kye yaddamu ndoza yawuuna buunyina nga nga baka ku Yesu nga bakwata ani amuwaddeyo maanyi ga ssente okuva edda bwe gakola ogegendeza nga gamba nti wegendeza amaanyi g'essente gajja kukozesa ne by'otaayagadde kukola erinnya lya Mukama libazo naye naali agadde nkubulye kye nazze okwogera olwaleero nga mmaze okulaga promise ya Katonda. This is God's promise by the way. Ekyo nazze nkikugamba atta enkwe z'abagerengetanya ne batatuukiriza emikono gyabwe gye gitandise. Ekyo nkikulangirako kibeere mu sizoni yo eno yonna mu linnya lya Yesu. Guno gwonna omwaka yambala amafuta gaakyo mu linnya lya Yesu. Bagerengetanyenga ngatta, bagerengetanyenga ng'ayiwamu ettaka, bagerengetanyenga asambe ebigweri, bapangenga apangulule. Gamba nti nga twala ago mu linnya lya Yesu. Ogenenga okutuukawo nga yapanguludde edda, oba oba wakayitawo bapange nenga gwe wagenze edda. Naye naali agadde olwaleero nkubuuza ekibuuzo, gw'olowooza lwaki ggwe wangi, lwaki ggwe era lwaki nze? Ekyo nakyo kikulu ekitegeera kibayita discovering yourself, okwezuula. You need to discover yourself. Lwaki ggwe? Kimbulizo yakulinda nyemugambe naye gw'olowooza lwaki ggwe? Lwaki ggwe? Nyina ebyokuddamu ebiwerako byesobola byonna kwogera kaakati, naye kankuweeko wakiri ekimu oba bibiri. Wandyagadde okumanya kiki lwaki omulabe akuyigganya? Wangi genda mu Bayibuli omu kitabo kigenda kubeera kya Eseza essula 3. Lwaki ggwe? Mwanange Hiruda ononsomera. Lwaki ggwe? Awo oluvannyuma lw'ebyo kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kamedaasi omwagaji n'amusukkiriza, n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abaali naye. Awo abaddu bonna aba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamuvunnamira, kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ebigambo bye. Naye Mulodekaayi teyamukutamira so teyamuvunnamira. Awo abaddu ba kabaka abaali ku mulyango gwa kabaka ne bagamba Mulodekaayi nti, kiki ekikusobesa ekiragiro kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku, naye n'atabawulira. Ne bamubuulira Kamani okulaba ebigambo bya Mulodekaayi obanga binanywera, kubanga yali ababuulidde nga mu Yudaaya. Yali ababuulidde nga mu Yudaaya. Olwokutaano, awo Kamani bwe yalabanga Mulodekaayi teyakutama so teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu. Naye n'alabanga tekugasa okukwata Mulodekaayi yekka. Mpulira. Kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Mulodekaayi bwe baali. Mpulira.
Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bonna obwa Akaswero abantu ba Mulodekaayi. Ne bw'osooka n'oyimirira awo mwana wange, nze byatandise dde okunkolera amakulu awo waakasoma wokka. Olina kyogenda otegeera? Ekibuuzo kibuuza ekibuuzo lwaki gwe olina emisango egikuvunaanibwa. Gwe okwawukanako ne baganda baba taalokoka. Gwe olina emisango egikuvunaanibwa. Gwe olina emisango egikuvunaanibwa okwawukanako n'Abakatoliki. Gwe olina emisango egikuvunaanibwa okwawukanako n'Abasiraamu. Olina abantu b'otafaanana. Abantu balina bye bakola by'otakola. Bantu bakola ebintu gwe n'otabikola. Abantu basamira gwe n'otasamira. Bakola lubaale gwe n'otamukola. Ekyo Setaani akikuvunaana. Banywa walajja omumala mu bbaala gwe n'otanywa. Setaani ekyo akitwala nga lugezigezi. Olina olugezigezi. Toli mugonvu, togonda, tovunnama. Omusango omukulu ogukuvunaanibwa Kamani gwakuvunaana butavunnama. Why don't you bow down? The rest of other people have bowed down. Why not you? What is so special about you? Kiki kye weeyita? Ndoza mutera okulya abantu nga bakitubuuza gye tuyitira. Niye bulokole mweyisaayisaawo nnyo. Mwitwala nnyo okubeera nti muli gundi nnyo, muli space nnyo. Abantu ekyo kibalumira ddala abantu. Era kyovula omulokole bwaba wakamubaddeko ensi yonna eggwaayo n'obabuuza naye ate balinga kababaddeko nga temwanyize. Naye ati mweyisaawo nnyo. Wali ekiwulira ekyo nga bakyogera? Lwaki mweyisaawo nnyo? Ffe twenda mwe temuyenda. Lwaki mweyisaawo? Ojja kumbuuza nti bwe bayenda ne tutayenda obusungu bwe bavaawa. Edda bwe twabanga tuli ewaka, taata n'alagira okuyoolawo emmwanyi eziri mu luggya. Naga ndi emmwanyi ezo nsanga muzaanudde. N'agenda mu mitambulo gy'ekikulu. Ne mugaano ziyoolawo. Ne mukola embirigo. Ne wabaawo muganda wammwe omu ye kyemwagaanye okukola n'akikola. Wangi? Oba babatumye kunoga mmwanyi, ye n'anoga endebe ye. Mwe nga temwanoze. Omutawaana gwe baguze. Kubanga oyo aba agenda okubakozesa embooko. Kubanga buli kye mulimba ye yalinga akirimbulula. Mugezaako gandi bwabadde wakagenda enkuba n'etonnya. Ne bababuuza ate ono yazijjeewa. Olwo nomanya nti emberebe zeetuuse. Naye ne mutegeera dda nti omuntu atukubiza emiggo y'ono. Kubanga singa ffenna twanoze. Twalifunye ekirimbo kya mulundi gumu ne tukirimba. Ne kakati ate ono ye yatukubya. Ensi ekyo kyekyawa ku balokole. Abantu baali bamanyi nti waakiri balituuka ewa Katonda ne bamugamba Mukama amazima galibe gati okuleka obwenzi kwali kuzibu nnyo. Abaana bawala nga bali mu kibuga babigula obubina nga bunene nnyo nga tetulina bwe tubaleka. Kati tabu weeri wagenda kubeera bulakola baga nti nze baabubigulanga naye era nabulekawo. Kati ensi egamba balokole mmwe mugenda tukubya embooko. Kubanga buli kye tugamba twali kireeseeko excuse ne tugamba Mukama kyali tikirekeka. Ate bano abaakiwangula be bagenda otwokesa omuliro. Ekyo kye kimu ku bikukyayisa. Kyekimu kubikola bitya? Kyekimu bakutwala nga olugezigezi weeyisaawo nnyo. Abantu bonna ku nsonga eyo baawangulwa dda. Abantu bonna ekyo kyabawangula. Abantu bonna baavunnama dda. Naye gwe lwaki tovunnama? Bayibuli egenda nti Kabaka Akaswero n'akuza Kamani mu ssaza ly'e Babuloni n'amuwa obuyinza bungi n'ekitiibwa kinene. Ensi yonna n'emuvunnamira. Ensi nekola etya? Abaagitagala mitawaana ne bagamba maama tukole etya? Buli lwabanga ayita ono bagamba Kaswero gundi ani Kamani wangala maama. Kamani wangala sinagafira bwe. Abantu baba protecting ebintu byabwe, emirimu gyabwe, status yabwe bakola bingi.
buli kamani kyasuggesti nga bagamba leka gwe sinakafiirwa. Ensi yonna enoonya mirimu. Abantu bonna basiba bazungu banoonya mirimu ngene enfiirwa guno. Owangaale kamani munnange genda. Kola kyoyagala. Mukama wali yagala ali totaasa okuva mu mukono gwe naye munnange. Sinakafiirwa wendya. Mukama yeebazibwe. Abantu bafubbekedde mu maofiisi bali anguzi nga n'omulokola asayini nga ateekako omukono ag'amaama. Sinakagoba ku mulimu sinakafiirwa mulimu emirimu gyabula. Muleete ensayininge wano wenzi gyakawogo. A spirit of compromise. Gwe gusinza okuwamba abaana ba Katonda olwaleero. Because they are not sure of their God. Tebamanyi Katonda. They bow down to any standard. Buli ekijja kye bagenda nakyo. Tebalina mwoyo gwa independence okugambya Katonda wange asinga amaanyi amalala gonna agannwanyisa w'amaanyi ajja kunyamba. Kama niyagolokosa akuvunaana butavunnama. Talina kirala kyavunaani. Butakola ki? Butavunnama. Omusajja Bayibuli terina wegenda oba yamuvuma. Teyamuvuma. Bayibuli egenda oba yali ayitawo n'amukuba amayinja. Naye ye Kamani kye yakola. Mbu yali mu Yudaaya. Manyanga ani? Mulodokayi yali mu Yudaaya. Ye kyataakola butavunnama. Bana abalabona babanga batokomoka bawotoka bagwa wansi. Kamani wange alisibu nga Mulodokayi yasigadde ati. Agamba ebyo muvunname. Nga wali abamwetegereza era be bamuloopa. Ne bamugamba muzeeyi Kamani bw'oba oyitawo enkya weetegereze era ekiri ku geeti awo ku kwota gaadi. Abantu bonna bw'oba oyitawo bakola batya? Naye waliwo omuntu omu ate mu Yudaaya alabika takumatira. Alabika takulabawo. Can you imagine nti Kamani n'ekyobutamulabawo bulabi wangi ne bw'oba tolina ky'oyogedde kimunyiiza. Agamba who are you? The rest of other people have reported here. Bantu bonna bazzewa ne bavunnama. Bwe mba mpita buli muntu agira bwati. Bantu banyimba buyimbi, bantu bansinza businza. Why you? Lwaki gwe tonyega? Ekyo kyokka ne kimutabula. Come on favors. Ne kitabula ani? Kyatabula Kamani. Bayibuli egamba bwe kimala omutabula awo abaddu bonna olwokusatu olwokubiri awo abaddu bonna abakabaka abali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamukutamira ne bamuvunnamira kubanga kabaka bwatu yali alagidde ebigambo bye naye Mulodokayi teyamukutamira so teyamuvunnamira. Wangi? Amina njiwulidde ng'ogikuba naye nyinayo ekibuuzo. Gamba nti kibuuze pastor. Are you ready to pay the price for that? Because it comes with a price, a cost. Oli mwetegefu okusasulira omuwendo gw'obutavunnamira Kamani kubanga kijjirako omuwendo. Are you ready for that? Nina amawulire amalungi n'amawulire amabi. Wandyagadde nsooke galiwa. Nina amawulire amalungi n'amabi. Wandyagadde nsooke galiwa. Wandyagadde nsooke amabi. Wali abagamba nti amalungi. Nsooke galiwa. Kale gano ge mawulire amabi ge nnyina gy'oli. Okujeemera Kamani n'otamuvunnamira abalala bonna nga bavunnamye gwe n'osigala ng'okalambadde olina omuwendo gw'okisasulira. Be ready to suffer rejection and the persecution. Be ready to pay a price for that. Naye ate nnyina alina amawulire amalungi gy'oli ani ayagala okugawulira ago? Wangi? Siwulira. Nnyina ye amawulire amalungi nago wandyagadde ogawulira? Singa osigala ng'okalambadde ng'oyimiridde. Wangi? Empeta Kamani gy'ayina ku mukono esayininga ebiwandiiko lumu egenda kubeera ku mukono gwo nga gwo sayininga. Ani agamba nti haleluya? Wofisi Kamani mwatuula oligituulamu. Ebyobugagga byo ebiriba bya bugagga byo. Ekitiibwa kye kiriba kitiibwa kyo. Singa osigala ng'okoze otya? Sigala ng'oyimiridde. Muyimirire buyimirizi munaalaba obulokozi bwa Mukama. Era bano
bonna abacompromisinga abekkiriranya abavunamanga nga ayitawo abamusinzanga bakyewuunya akasajja nga kali kumbalaasi katudde bwe kati kalimanya ku nyumbu ya kabaka bakayisa ku City Square ng'ate kamani yennyini ayakabanjanga nti lwaki tonvunamira ate nga yagenda avunama ng'aga nti owangale mulodokayi owangale sebo mulodokayi owangale Glory be to God. Now the choice is yours. Oba ovunamire kamani ofune emirembe gya kaakano oba ogumikirize okuyita mu byonna by'oyitamu wangi olabe ku mukamani yennyini nga yatambula akugaidinga nti sebo mukama waffe yitawa mukama waffe yitawa mukama wange yitawa engalo zemukuba za Mariya za Yesu. N'olwekyo byofuna ng'ovunamidde kamani ebyo bitono nnyo bw'obigeraageranya ne bye walifunye singa obadde osigadde ng'oyimiridde ku mazima ku kituufu n'okiyimirirako. Ebya kamani tibibeerera. Ani yabagamba nti buli kaseera tulina kwogera ng'abantu abalala bonna bwe boogera, tulina kukola ng'abalala bonna bwe bakola? Who told you that? Oli muntu ali independent, you have your own mind. Katonda yakutonda bubwo kyotegedde nga kituufu kiba kituufu wangi ekikyamu kiba kikyamu simple. It doesn't matter how many people are on the other side. Nze namalira mutima gwange okuva lwe nalokoka okuyimiriranga side Katonda kwali, and I don't care side kwatali ne bwe wabaayo abantu 1,000,000 nga mbalengera nako. Nze bwe ntuuka wonna we ntuuse nsooka kubuuza Katonda ali side ki? Era njira bweninga nti Katonda ali side ki? Katonda ne bwe mulaba nga side gyali waliyo abantu 6 gyendaga. Ani awulira ngambe nti amiina? Ne bw'abanga n'omukaaga teguliyo side okuli Katonda, ne bw'aba nga aliyo omuntu ogwo ye side kwe ŋŋenda. Kubanga Katonda gwe nsinga okwetaaga okusinga abantu 5,000,000. I need God more. I need God more than people. I said I need God more than people. I don't follow crowds. I follow where God is. Katonda side kwaba jendaga. Bono okolanga otya? Ogenda kukolanga otya gwe? Odda wali bantu? Wangi? Omuwandiisi omu yaga nti God is worst is better than the devil's best. God is worst is better than the devil's best. Anji? Amen. And what does that mean? Kitegeeza nti Setaani okuntwala e Bungereza, Katonda antwala e Sembabule. Amina. Neba meka bali wano okujjako engalo zimukubye. Bameka bali wano nga Setaani atadde wali ennyonyi nga ataddeko ekigambo nti Devil's Airline direct flight to UK. Katonda n'ateeka wano loole. Katonda n'ateekako loole. God is tracker to Sembabule. Olinyeriwa. Atoyo olinyeriwa twaleeri. Olinyeriwa gwe. Gwe okakasa gwe. Banange mubyogerera nebwe ebitobo biba. Waliwaga ne bannange Bungereza nga nagisabira dda. Nga nayagala dda okugenda bannange nengisibira nensaba ne banyima visa niyo banga kakisa kaze wakiri kantole ya Setaani bwe natuuka wali Heathrow ku airport n'afubutuka ne muddukako Setaani. Naye nga ye utuuseyo Heathrow eya Setaani ebalukira mu bbanga era ne musigala awo kubeera Yesu engalo ez'amaanyi. Kiki ekinyiiza kamane butavunamirwa? Koye nti nja kukolera strategy. How dare you? Lwaki gwe
Lwaki ggwe abantu bonna basirika dda lwaki ggwe oyogera? Ensi yonna yava dda ku bannabbi ab'obulimba teboogerako, lwaki ggwe oyogera? Ensi yonna yava dda ku bali b'ebisiyaga, lwaki ggwe osigala oyogera? Who are you? Lwaki ggwe? Kamani kimunyiiza bw'otavunama. Bayibuli egambye etya? Olwokuna lugamba awo olwatuuka bwe baayogera naye buli lunaku naye n'atabawulira. Sooka owulira ekiri awo. Waliwo n'ababaka be baamutumira nga nekkamunye ensonga zino zikutte engeri manya gwe ndi Mulodokaayi. Kintu kikwata empolo ojja kifiiramu, ojja kifunamu n'obuzibu. Abasajja bakupangira bakuyiiyiza, bajja kusibako wano bbomu tojja kyagala. Bajja kuteeka ewazibu kana mala okusibako ogw'obutuju kati onoddawa ojja kinyonyoka. Bajjako ne waliwo abajja ne bayogera kama Mulodokaayi mbuze banendezo waaligonze omusajja bw'aba ayitawo okola otya? Baba kuvunama buvunama ate ebintu bino ebyokuvunama si bizibu nnyo. Bino bino ebyokuvunama bitumenyeza bwiriiri. Manyi Mukama agamba tubeerenga n'amagezi. Mukama agamba tubeerenga n'amagezi. Bw'aba ayitawo kugira ngu gizibu oti kale ne bw'otatuuka ku ttaka genya mutwe bw'oti omusajja akiraba agende. Kati obeera ofiiriddwa kyo okusinga ofiirwa obulamu ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Bayibuli gendi baayogera naye naye bannange Abayudaaya balina emputtu. Abayudaaya babeera eno emputtu omwedolo eno gye njagala nze bannange. Awo olwatuuka bwe baayogera naye nsoma lwakuna ne bayogera naye buli lunaku naye n'atabawulira. Ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Mulodokaayi obanga ddala binaanywera kubanga yali ababuulidde nga Muyudaaya. Nolwekyo emputtu yonna eva ku ki? Emputtu eva ku Buyudaaya. Kati baagala kugezesa bigambo bye balabo babinaanywera. Waliwo ebiwulira by'otera okwogera, waliyo abawulira by'oyogera, waliyo abawulira by'okola otya, waliyo n'abawulira by'oyimba. Tolowoozanga nti oba oyimba tewali bawulira, tolowooza nti bw'oba oyogera tewali bawulira. Ennyimba ne Setaani aziwuliriza. Ng'oyimba asembera n'agamba ayimba atya? Sirimuvaako Yesu okutuusa lwalikomawo, sirireka Yesu okutuusa lwalikomawo. Naga nti wiiki eno katuleeteyo tulabe, kankusimbeyo ejjeeke ndabe bw'otaali muvaayo. Ngenda kubuza sente z'ennyumba naye bw'otaamuveeko ndabe landiroodi yennyini bw'ataakwebakeko. Buli kyoyogera kirina abawulira. Baagala kumanya bye wayogera osobola binywererako, osobola biremerako embeera ne bwetabuka, ne bwe bakwata akamiro ne banyiga osobola okusigala nga Yesu ye Mukama. Embeera ne bwekunyiga osobola ogamba nabagamba nze sisamira. Wali abakiwulira ng'okyogera mu kika kyamwe mbugwe tokyasamira. Nze sisamira, nze nebagamba nze nalokokera nze nsabira wa Musumba Kiganda, nze sisamira. Kale katujje wangi ne basindika dayimoni akaana ne kakuba eyaabwe ne kagwere ne kalambala ne kasamba ne badde bali batunula baagala kulaba bye wayogera baddala obibeerako. Katulabe ekiggako baagenda okulanga okeetise ng'okatwala waani bwakabwaka gaana ogamba naye sifiirwa mwana bino bya Mukama naamunnyonnyo aga ndi kale laba embwa eyo wali wano ng'otumanyira bwe tosamira lwakuba kyali tekinnakukwatako kati oli luddawa. Waliwo ebijja gy'oli okugezesa nga byagala kugezesa bye wayogera oba ddala osobola obibeererako mbu kuba wayogedde nti oli Muyudaaya wagambye oli mulokole. Twekole fete tugira bwe tuti baagala kumanya oba osobola okunywerera ku bigambo byo. Onabinywererako? Katonda akumpeera amaanyi aganyweza bye wayogera. Ngambye Katonda akumpeera amaanyi aganyweza bye wayogera. Nga ne bwe wajjawo kibuyaga osigadde onywerera ku kiwagamba, ne bwe wajjawo ekikugezesa osigala onyweredde ku kiwayogera, ne bwe wajjawo ebitiisatiisa ebikangakanga ebiboggola ebifuguma ebitokota ebibwatuka osigala ogamba nti Yesu ye Mukama. Oba n'okuba engalayo bazikubirawo ennyini awo.
Mukama yebazibe n'atera okumaliriza newulira kino olwokutaano. Awo Kamani bwe yalabanga Mulodokayi teyakutama kalako kukage kamuluma ako. Bwe yalabanga Mulodokayi teyakutama nga teyamukutamira, kale Kamani najjula obusungu. Naye n'alabanga tekugasa okukwata Mulodokayi yekka. Gwabere yagandi gwe ekirumbye Mulodokayi tekyagala kukwata Mulodokayi yekka. The strategy does not only target Mulodokayi. The strategy targets everyone that believes what Mulodokayi believes. Wanji? That follows him. Buli amulye mabega bamwagala. Tekugasa n'ensonga baziwadde. Kamani naddo n'akola strategy naga tupapa tule wansi nga tukola strategy. Bwe tuba tukola strategy tetukola strategy ekwata Kamani Mulodokayi yekka. Bw'okwata Mulodokayi kiba tekimala. Awo batonnakola. Kubanga wajja kubaawo abalala abagolokoka nga ye, abaayiga bye yayigiriza, abakkiriza nga ye, aboogera nga bw'ayogera. Bwe tuba tukwata tukole strategy ng'eyoola bonna. The devil calculates. Kati gwale byotunulya n'ogamba naye kakati ekyo kye bawandiise mu mawulire ate omusumba waffe ate manya bamukutene bomu ate manya yadagiro gitega ate manya olwaji kati ekyo bana musumba ffe bambi tumusabire bambi alina ebizibu bannanga baki kati gwe bambi obwa Falaabo bulowooza nti ekyo kiri ku musumba tekiri ku ye kinoonya ggwe. Kuba kati nze ekyo ne bakiwandika emirundi 15 tekinkakanya yadde eggumba ly'eriiso. Naye ate gwe bajja kusiŋŋana ng'onywa walagi ng'ogamba kanzireyo nnyo walagi ate kati ne musumba atandise kutega bomu. Nnyo walagi wange kuba kati twali tumanyi ate omusajja mulokole ate kati tukusibiddeko olukoba ate nga gwe tumanyi yasigalawo yabulira ebyamakulu ate kati we yateeka bomu nze bampe ekkwete nze banna nze naalukoko bampe ekkwete wange nze. Ekirumba Mulodokayi tekyagala Mulodokayi yekka, kyagala kusuula ggwe ove ku Yesu. Obuusebuuse byobadde owulira, obuusebuuse abasajja ba Katonda, obuusebuuse kyewawulira enjiri gye wawulira ng'endi ati kati kirabika ndozaana tewali mulokole konte kuno bannaye kirabika ndoza tewali mulokole bannaye bannaye nagamba boyfriend wange alimeko naye kati kamugamba abeererewo ddala kuba kirabika ndoza tewali mulokole. Bakati omusajja kati ate yange atugaana kwenda ate kakati attabusi ate yatega kwezi bomukaala. Ngambira akulina ndi ekirumba Mulodokayi tekyagala ye kyagala ggwe. Obaddewo strategy ya Kamani agamba bwe tukwata Mulodokayi yekka tuba tetukoze. We need everyone. Twagala bonna buli ayeeyita Omuyudaaya tumwagala. N'obwongo bwabwe butono. Obwongo bwabwe tubulowooza bwasoma tabitegeera ne byasomye tasobola bitegeera bwabisoma alaba mitwe nagakati banabo tazingana kusoma detail n'agitegeera kati omuntu agenda kukola kibano omuntu agenda kulokokera era banna nze kaninde Yesu bwaliba yakomyewo yali ndokola. Abulokola abamu n'abasiraamu babasinza amagezi mbadde mpita wali mbasiraamu mpisa mbasiraamu nazze ŋŋamba nti leero ndoza bwe naayita abasiraamu bagenda kugamba nti kale olaba nammwe mutandise abaffe bajjudde mu kkooti baabakwata dda naye kati nammwe mutandise okutega bo mbadde manyi abasiraamu bwe bagenda okwogera abasiraamu ntuse bagambye nti ebyo bye twabisomye ffe twabuuse Can you imagine? Ate gwe omulokole n'otabuuka gwe ne bakusanga ng'oli anobyogera tobitegeera ogamba bomu ya ddala. Obabeera mu bulifikesi eyo gy'ayita naye mwabe bulifikesi gy'abeera naye eya bulaaka
kale gezo osumagire njenji kube kama ebazi ekinonya mudodokai tekyagala mudodokai kinonya gwe nolwekyo nyweza okukkirizako mu linnya erya Yesu. Tegeera kyewakkiriza. Kama ebazibwe kamalirize kama ninagandi nze mbadde njagala mbakuweemu ssente ngenda kusasula mu treasurer eyeggwanika lya government ssente bweziti nze mbatenda linge nze manyi kyendi bakola tenda zavadda tenda zakola zitya tenda zavadda kama ninawangula tenda nawangula tenda y'abantu ba Yudaya yajja akoze empapula zenga ziwedde okukola bulungi zibulako signature nazirete wa kabaka namuga nze mbadde ngamba ntera wano omukono abantu abo nze ndimanya bwe ndi bakola gwe teekano omukono tyosayininze ompadde obuyinza kuba eggwanga ly'Abayudaaya. Kabaka n'agandika kati tuleme nakwonoona budde empete yiwako signature yeeno kati kola kyoyagala sayininga buli kiwandiko nga bw'okyetaaga weeyireko kasa kibanga kikwata kwabo gwe teeka ssente zaffe wali mu ggwanika lya gavumenti teeka omukono waggulu gamba nti ayi Mukama nkuwulidde nti gwe otta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitatuukiriza bibategese manyi nga abagerengetanya n'abatetenkanya bangi n'abamu sibamanyi ne gye batetenkanyiza simanyiyo ne bye batetenkanya sibimanyi ne bye bakola sibimanyi n'abamu b'amaanyi nnyo abalala bali well connected bamanyi ekyokukola bamanyi ewokikolera bamanyi gwe balina kikolera naye Katonda wange gwatuula mu ggulu ayalwanirira Mulodokayi n'Abayudaaya mu ssaza ly'e Babuloni ku mulembe gwa Kaswero. Ayi Katonda leka bapange nga bw'opangulula pangula buli mutego gwabwe menyamenya buli mutego gwabwe lemesa buli lukwe lwabwe suulira ddala wansi buli kye bateesateesa buli kye bapangapanga buli kye bategeka oba ba mu kika kyewaffe oba beeyo gye nkolera oba beeyo gye nsula oba ye gye ntambulira mu linnya lya Yesu pangulula emitego gyabwe Mukama pangulira taata mitego gy'abalabe bange bonna abanteeseza obubi abateesa okunkola obubi abanfuleeminga abampayiriza abanjogerako ebitaliyo abanjagaliza okufa abanjagaliza okusaanawo pangulula emitego gyabwe Mukama emikono gyabwe gikankanye girebere giremekeraawo era giremererwe okutuukiriza bye bateeseteese mu linnya lya Yesu amiina. Oba okuba engalo zikubirira lw'essaala gy'osabye kikubeerekera kikunywereko nga bw'okisabye bwe kitube kiba bapange nga Mukama apangululenga amenyemenye enkwe zaabwe zonna enjegere zaabwe azisuule wansi emikono gyabwe giremererwe okutuukiriza bye bateeseteese mu linnya lya Yesu amiina.